abantu abasinga abasoma akatabo kano ke nasooka okuwandiika banga ne gwe hamuulimba totulaze watandikira totulaze you see ekyo it will be a misguiding point mu katabo kano kuba buli omu ali mu mbeera ya njawulo ne buli omu asobola okukolesa okufumiitiriza wonna waaba akola ki waabaali woba taatawo muvubi ng'oli ku nnyanja ojja kufumiitiriza mu buvubi olabe engeri gy'otandikiraawo ate ogenda mu mirimu emirala ki. You see, prosperity is a gradual process, one step at a time. Era wogezaako bagamba nga olaba amadaala wogezaako okudduka okola ki ogwa. You know, with reason you can adapt to the rhythm of prosperity within the prevailing circumstances slowly by slowly paka wotuka gyokola ki gyolaga ne woyagala okutandikira mu mbiru nti njagala kubanga hamu bw'owulira nti bagenze kubba owulira nti bakubya akatayimbwa ku mutwe because tuli mulembe abantu abagala ebintu ebirungi naye ate nga tebaagala kukola ki bikulira kati ekyo toyina ngeri gy'osobola kigema okujjako ng'olongoosezza obwongo bwaki bw'abannayuganda kyenva nakubira gavumenti omulanga nti bannange muteekewo operation mindset change. Gwe tuli ku wealth creation tuli ku byaki ebyo byonna byonna n'owoobireeta regardless of whatever developmental programs government might bring for as long as Ugandans don't hold the reasoning capacity to comprehend those programs their implementation shall always be a problem. Nga wegambye omuntu tosobola mukakako mbeera wabula twala obudde ogimunnyonnyola agikole ki agitegeera omuntu omugambe nti kati ndeeta ndokwa ngenda kuwa ensigo z'emmwanyi mugenda zisimba bweziti njagala kujja bwavu okola bwoti it is much more easier yena omuntu kakole buli kyakola nga akyekolera ki ng'omuntu wabula takakibwa kyova olaba abantu babawo ensigo bazimwadde za miliyoni 2 n'azitunda wali emitwalo 2 n'agenda n'anywamu omwenge nadda ku street n'agamba nti eno gavumenti erina kyekoze eki kyetuyambye n'omwaka oguddako n'akola ekyo n'oguddako n'akola ekyo naye ate era nabagamba there is no capital that is big enough for failure or a weak mind and there is no capital that is small enough that is too small for strong mind.